Nakola tuine Honorable Segirinya Muhammad. Mr. Updates agenda beranga atubuzaako atubulire bo bannange ebintu byagenze biti ko tubuzeko abali ba Top TV tinzaption. Abali ba Top TV balamusiza nnyo kituufu amanyanze Lord Councillor Segirinya Muhammad MP2B Kawempe North Constituency kamu 2021. Ndi musanyufu nnyo okubanga ndi ku program eno era manyi nti bannayuganda ensonga zengenda okwogerako mujja kuzinyumirwa kubanga munjagala ate mumbeereddemu nnyo. Honorable waisotya muri mu kakiiko akasunsulamu gwenga ndi musanyufu nti mu ggwanga Uganda NUP fe tusinga akakiiko aketengeredde. NUP mu ggwanga Uganda fe tulina akakiiko akaliko abantu abakugu. Bambuuza ebibuuzo n'ebibuuzo byonna ebyambuuzibwa mu kakiiko ka NUP byonna byali byamulamwa. Tewaliwo kibuuzo kye bambuuza nga tekigwa mu jurisdiction yange. Kitegeeza nti akakiiko ako ebintu bye bambuuza olw'okuba nti byali bigwa mu jurisdiction yange byonna nasobola okubiddamu. Tewali kibuuzo kya nnema mazima matuufu. Era nagenda okuva mu kakiiko ako ng'olengera n'abakakiiko bennyini bayina akamwenyumwenyu nti Segirinya mbutuufu ebibuuzo abizzemu bulungi nnyo. Ebibuuzo bino kwaliko ebibuuzo nga ki? Ekisooka bambuuza ku function as a member of parliament. Function as a member of parliament ate nga Segirinya ebyo omusajja ali mu council tezina njawulo na za Lord Councillor ezo nenzitematema nenzikuba nenziteeka wali. Bibuuzo ekira kye bambuuza ekibiina nkikoledde ki ng'ebyange biri self explanatory era ne bannyonnyola village to village mobilization ogenda mbyalo nga mobilizing abavubuka okumobilizing abantu okwagira Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu charities enkola ku bantu baffe abatalina buyambi kwegamba byonna nembiddamu ate ng'ebyange biriko ne evidence. Kyogamba nti waliwo empapula eziri ku social media ezitambula ng'oli bamubuuza oli wa region ki oli waki kyoga ebibuuzo byali byawukana ne byabuuza abantu abalala. Era nengedde propaganda gwe bateeka ku social media nga bagezaako okugamba omuntu mbu baababuuzanga nti oli wa ggwanga ki oli wa ddiini ki ebyo tebiriiko NUP teyibuuza bintu kikeekyo. Era abaagala otulwanyisa be batandise okubeera nga bapulintinga ebintu ebyo nabiteeka ku social media fe ideologies zaffe bw'ozisoma obulungi zikulaga nti tetusosola mu mawanga tetusosola mu madiini tukkiririza mu rule of law and accountability. N'olwekyo tetusosola muntu yenna oba oli muwanvu Segirinya ndi muwanvu ndi mumpi kyogamba singa bali NUP yaddegamba nti eronda bawanvu bokka nandibadde mpitawo etunulira nnyo ideology. N'olwekyo tewali bibuuzo byanjawulo bye baabuuziza mulala bye batambuuziza. Ebibuuzo bye baabuuziza ffenna byabadde bitambulira ku mulamwa. Ebyo mulaba ku social media waliwo kigurupu bakiyita NRM social media team kyekigezaako okubeera nga kiteekako ebintu ebyo okudivertinga abantu. Naye mwe muli bannamawulire mugendeko ku headquarters zaffe ekamuukya babawe gundi script y'ebibuuzo bye babuuza mugenda kulaba nga ebiri ku social media bye bataddeko birala nnyo ne bye batubuuza. Era singa bali babuuza ebyo ate mubamuvudde ku mulamwa. Ideologies zaffe nkugambye tezisosola muntu mu kkala tezisosola muntu mu langi tezisosola muntu mu ddiini. Omusiraamu era naye bamuwa respect. Omukatoliki aweebwa respect. Omuganda aweebwa respect. Amadiini gonna amawanga gonna. N'olwekyo bye mulengera okwo just kugezaako kudivertinga abantu kubajja ku mulamwa naye nga ebibuuzo ebyatubuuzibwa byonna byali ku mulamwa. Chameleone bamumye kadi ya NUP naye nga gundi president wammwe Robert Kyagulanyi Sentamu yagamba nti agala kujjayo abaludde mu parliament abasavinze bannayuganda ebbanga eddene. Oza kino kyabadde kyabwenkanya kati Chameleone bw'abanga alina okwemulugunya kwonna bataddewo komiti wali ku NUP headquarters ekamookya egenda tuna mu petition zonna okwemulugunya kwonna Chameleone kwayina kyemusaba kiri ekintu kimu awandiike petition ye agitwale mu kakiiko ako ke bataddewo agambe neemulugunya ku kino nekino nekino. Era banalaba nga Chameleone alina valid points bajja kudamba mu considering bagende nti ddala gwosaanidde. N'olwekyo ekyo kyalina okukola kyovala eyo saagala kuyingira nnyo mirimu gy'akakiiko kubanga mbanka yingiddemu ate nga kali mu kutunulira petitions z'abaana kalabe yabadde n'ensonga abenga akonsideringibwa ate abadde na nsonga babenga bamugamba nti ensonga tewabadde nayo. Ojjeko Chameleone okubeera nga teyalondeddwa kakiiko gwe ku Latifu ne Chameleone olowooza muntu ki kwaba babiri asobola okubeera nga agwanira obwa Lord Mayor w'e Kampala? Mu by'obufuzi tewali atasobola
wabula buli muntu aba ne programu zize nolwekyo buli muntu yenna nga boboogedde abo bonna basobola wabula programu ze zisobola okwawukanamu nti nze kyange nkitambuza bwenti nkitambuza bwenti nolwekyo bonna balungi bonna basobola naye nga Segirinya bwedi nti nzikiririza mu ideology ya NUP bwebanga yaleese Fulaga Beyala nti ye latifu era gwe mbanyino kola ki okutambula naye because mba ate nvudde ku principle bwe mpagira omuntu omulala gwe bataakoze eki gwe batatulaze nti gwe tulina okuwagira nolwekyo bonna balungi naye nze ng'omusajja wa principle nyina tambula n'ekibiina kyaffe azipanawo gwe kyasazeewo twalabye abayimbi abamu naddala abadde ku lusege lwa Bobi Wine Khalifa Aganaga ng'avaayo ng'agamba nti mu NUP mulinamu ebyana n'abaana ebyana n'agaana ekintu ekyogerako NUP temulimu baana na byana wabula ere kiddayo ku kiri kye nakugambye nti Khalifa ne bw'aba ayina ensonga gye yeemulugunya ng'agamba nti eno ensonga yange tebagikonsidalinze ate nga wano natambudde bulungi agende Khalifa abe ng'akola kiyeemulugunya ate Khalifa yapapye okwogera kisookera ddala tebannaba kutubuulira ba Fulaga Bearers ku member of parliament level tebannaba tuwa list eyo kati Khalifa yategedde atya tebagenda muwa kaadi awo kawe neewuunya Khalifa yategedde atya tebagenda muwa kaadi nedda yategedde atya Khalifa tebagenda muwa kaadi nga ba Fulaga Bearer ku bwa member of parliament tebannaba basoma kati ye yapapye okutandika okomplaininga nga ne list yaba MP tenakola ki tenaba kufuluma yandisose n'alinda list yaba MP nefuluma n'amanya nti bamuwadde kati yanzo kuba ya complainize nga gobadde bawadde n'okuwa kwegamba okupapa kuno nako kubinnyo hanzo kuba ya complainize nga Khalifa gobadde bawadde kati ye neewuunya okutandika okuyombanga ne results tezinnafuluma naga tebampadde kiki batamuwadde nga ne results tezinnajja awe wali question yange era mulaba Khalifa mugambe Segirinya abuuza kiki batakuwadde nga ne results tezinaba kufuluma ezaba bakaba parliament abagenda okurepresentinga constituencies zonna mu ggwanga ku tiketi ya NUP tulaba nti yatandikiddewo complaininga nga kati ye yennyini yeekubyemu ttooki ye yennyini yeekozeko examination naga nti ndowooza oba vetting saagiyita oba ki ye n'atandikirawo okuyumba ne kati nganze Segirinya nange neekolako vetting nze vetting gye neekozeeko ebibuuzo byonna byonna nabiyita because wali kibuuzo kya nnema era nkimanyi nti 100% kaadi ya Kawempe North bajja jimpa mwabawangudde naddala mwe Basegirinya abadde batambula n'omukulu basooka ne babaweereza ebibuuzo the before nga temunabagenda mugundi nkugambye wano nga tuli kuno nange tebannaba kunnangirira saagala public atujiwabye nange tebannaba kunnangirira nti nze nawangudde wabula nze mutima gwange ne performance yange nga bwe natambuza manyi nti ndi muwanguzi teri muntu yenna gwe babuuziza kibuuzo nga kyawukana n'ekibiina kyaffe ekya NUP buli muntu gwe babuuziza ekibuuzo kyabadde kikwatagana na mulamwa gwa NUP oyo yalemeddwa okukiddamu kitegeeza ebintu bya NUP takola ki tabimanyi teri muntu gwe basindikidde bibuuzo nkugambye ffe tukkiriza mu kye bayita rule of law tukkiriza mu bwenkanya mazima n'obwenkanya nolwekyo buli muntu yenna bambuuziza ebibuuzo okusinziira swago nga bwe zeetambula abo abaabiremeddwa kitegeeza ebintu by'ekibiina tebannakola ki tebannababitegeera naye tewali muntu gwe bawadde bibuuzo kati ekibuuzo kyange ekisembayo waliwo ebibadde bitambula nti gwe Segirinya wakubye banne ekikono naddala abesimbye mu Kawempe North wabakubye ekikono n'osasulako kasente akubeera nga abali kakiiko bakulonda ate nkugambye nti tebannaba kunnangirira nti nze Fulaga Bearer wa Kawempe North n'erinnya lyange terina bafuluma nti nze muwanguzi wabula nze olw'okuba performance yange ekimanyi wulira performance yange nkimanyi yali nnungi era nkimanyi ndi muwanguzi ekyokubiri NUP tetambulira ku ssente ffe NUP tutambulira ku achievements za muntu kwe tutambulira abo abawoza ssente ndoza be bamu kubagala otabangula ekibiina kyaffe because NUP tetambulira ku ssente NUP etambulira ku performance y'omuntu nga ye biki byokoledde ekibiina kibiina okiyambye eki biki byoteekateeko kikolera singa oba okwasiddwa bendera era gwe balabye nga teyeeteeseteese gwe bataawadde ki ambuleera naye gwe balabye nga yeeteeseteese ambuleera bagimuwadde nolwekyo ebyaffe tebyabadde mukuba kikono singa bijja ng'erinnya lyo teririiko Segirinya ogenda kukola ki kino nkubuulira mazima Segirinya siyingirangako mu lutalo lwonna ne sibera muwanguzi gw'olumanyiyo nze buli lwe nnyingira olutalo from A up to Z mbeera muwanguzi A win B win C win D win E win up to Z siberangako luuza
nze mbeera muwanguzi kati kiri ekyo kyoleeta assumption yo sintuufu tukusuubira okujja nga independence ng'enyo tebadde gwe ky'oba nsuubira nsuubira okubeera ne ambulera ya Kawempe North nga ya Nuupu nga nze njirina gwe manya nti olina wiina wano tolina luuza nze sikolerera kubeera luuza nkolerera kubeera wiina n'olwekyo era mmanyi nti ndi muwanguzi era ambulera sinjira simanyi lwaki oyagala nnyo negativity okusinga positivity nze ntambulira nnyo mu positivity instead of negativity sikuddako